Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abasiraamu, obusiraamu bwatulagira okuba n'empisa ennungi mu mbeera zonna ze tutambuliramu. Naye waalingawo embeera ez'enjawulo lwaki obusiraamu bwatulagira okutambula bwe tutyo. Ezimu ku zo ziyinza okulabikira mu hadithi zino wammanga. Hadithi esooka ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali atutegeeza nti tewali mulimu guyinza kusinga kuzitowa ku mizaani ya mwana Adamu okusinga empisa ennungi. Kyava atugamba nti ma min shay'in, tewali mulimu gwonna athqalu fi mizaani almu'min, ekiyinza okuzitowa yawmul qiyama ku mizaani y'omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero, min husni alkhulq, okusinga empisa ennungi. Bwe tuba tuwulidde ebigambo ebyo kiba kitegeeza nti tuba tulina okwekwata ku mpisa ennungi wonna we ziba ziri, wonna tuba tukitegeredde nti kino kyenkola kibi n'okireka n'otambulira ku mpisa ennungi nti obusiraamu bwe zaalagira era bwe tutambulirako. Mu hadithi endala ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam su'ila, yabuuzibwa an akthar ma yudkhilu nnaasa, kiki ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana ku yawmul qiyama. Kyava abagamba nti taqwallah, ekisookera ddala kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekyokubiri mu kyeyaleeta mu namba 2 yagamba wa husnul khulq, nakuba na mpisa nungi, empisa ezo ezayogerwako mu sunna z'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'ezo ezayogerwako mu Qur'ani ey'ekitiibwa ze tulina okuba nga tutambulirako. Mu hadithi eyokusatu owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, asinga abakkiriza imaani okuba nti ye nzijuvu okusinga ey'abakkiriza abasigadde. Yatugamba nti ahsanuhum khuluqan, yoyo abasinga okuba n'empisa ennungi. Kiba kitegeeza nti bwe tuba nga tuli bakkiriza ffenna tuli 10, okulondako ani asinga obukkiriza mu ffenna tuba tulina kusonga lunwe mu asinga okuba n'empisa ennungi mu ffe yaba asinga okuba n'imaani ennungi. Ne hadithi esembayo ddala gye mba njagala okubawa yagamba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti innal mu'min, mazima ddala omwana Adamu omukkiriza, la yudrik bihusni khulqihi darajata as-sa'im al-qa'im, agenda kubanga ajja asisinkane empeera z'omuntu eyayimukanga ekiro n'asaala ate nga asiiba n'emisana. Naye ezo empeera ziba nnyingi nnyo, omuntu okujja obuzi n'azisanga. Naye ekigenda okuba nga kimusanza empeera ezo husnul khulq, mpisa ze ennungi ze yeeyisangamu ku dduniya. So nabwe ekityo byonna nga tubibumbye, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, tetunyoomerezanga mu bintu emirimu ebirungi gye tukola n'ogamba ku katini, walaw an talqa akhaka biwajhin talq. Naye tuba tunuulidde mu mpisa ennungi ng'ogenda kusisinkana muganda wo ng'otaddeko ekyenyi ekisanyufu, otaddeko ka smile, n'oweyaringa ka smile, tolina ky'ovaako. Ezo nazo kategori ya mpisa, kino kigwa mu kategori ezimu ez'empisa. So tetunyooma, tubeere nga tutambulira ku mpisa ezo eddiini yaffe ey'obusiraamu ezaatulagira, kubanga zibuna ate tezisosola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.